Amanya gange nze Sega Ronald. Mpita mukyala wange Nagirinya Mere. Akomewo yagenda na mwana wange wa myaka 4 naye nali mpulira mwagala mutima gwange. Naye atera okujja nandaba naye takkiriza kubeerawo mu bufumbo bwange ate nga nze mpulira mwagala. Bajja asulawo ewaka. Asulawo olunaku lumu n'amala n'aŋŋamba yaddayo. Obadde oyagala asulawo ennaku mmeka? Njagala abeerewo paka bulamu bwaffe. Yaani? Ye Nagirinya Mary. Mwegayirire nnyo. Nagirinya Mary nkwagalira ddala kubanga nakuzaalamu omwana mu bulamu bwange taata we yali yakumpa mu bulambalamba. Naye simanyi kyakutwala. Kyekikakasa nti omwagala? Kuba namuzaalamu omwana kye kisinga omumunjagaza. Oba kuwe mwana wo yeetambulire? Omwana mba sijja sobola kubeera naye kubanga mba sisobola kubeera nga nkola emirimu ng'ate mwana muto. Genda by'oyogedde kabigende mu bwongo bwe. Direct in the name of Jesus Christ. What is it that you cannot forget in your life? Musumba mukame basiwe. Ese ndi Mswahili mva Kenya. Nimesimama hapa kushukuru Mungu kwa sababu amenitembeza kufika mahali hapa. Kimenipigisha hapa magoti. Nilikuwa na bibi alikuwa mwenzi alikuwa anafanya na mganda wa mama wangu mwingine. Hiyo ikanichukisha, nikamwambia aende. Musumba mbade nsabireko funeyo mulala. Olito mwagala? Awulasi mwagala emyaka ziise emyaka 4. Kale genda mukama kwa mukazi omulala. You could the Lord give you another woman. Mukama kwa mukisa. What is it that you cannot forget in your life? Omukyala otyo? Yes, lady. Mwami wange Katende Moses Ntambi, nkuyita okomewo onzijanjabe kubanga okuva le wafuna omukazi Namugga emyaka 16 gye maze nga nfumba ewuwo ndwadde ate be famire yange be bali mu kunzijanjaba kati. Nansaba okomewo kubanga abaana bali bwe batyo kati balinga bamasikini teri. Mutegeeze nti watali kikyowulira. Tell him what happens when he's not there, how you feel. Ensobi simanyi nsobi gye nakola oba lwakuba nali nkolera wala naye ekyo tekirekesaawo omukazi. God sit. Kyoyogera kakigende mu bwongo bw'omusajja we. What you speak, let it go into the man's head. What is it that you cannot forget in your life? Jala Susan, kusaba okomyewo abaana bange baleme kubonaabona. Gwe wansindika mu kyaki eno okujja okusaba ate oluvannyuma n'oŋŋamba mbi. Naye sigenda kuvaamu naye nkusaba okomewo. Kyekyo pastor. Naye ng'omwagala? Omwagala? Mwagala. Tondaze serious nti omwagala? Pastor mwagala. Susan mukazi wange komawo, sirina buzibu. Sente okunkendeerako si kyekijjawo mukwano. Mbadde nkusaba mukazi wange komawo tu. N'abaana bange bakyali bato komawo tubeere wamu. Genda kiyingire mu bwongo bwe mu linnya lya Yesu. You go let it enter her head in Jesus' name. What is it that you cannot forget in your life? Nze mpita omwami wange Eric akomewo kuba nali mwagala obulamu bwange bwonna. Eric mwami wange nkuyita okomewo obulamu bwange kubanga nali nkwagala tukuze omwana waffe. Baako ebintu nga 5 by'omutegeeza. About 5 issues. Nsuubiza okwagala obulamu bwange kuba nali nakusuubiza dde okwagala obulamu bwange yadde eyo byaliwo naye bigwe. Biki ebyaliwo? Twafunamu obutakwatagana n'omwana, yalina omwana we nasanga alina omwana ne tufunamu obutakwatagana n'omwana we. Naye tomulaze serious nti omwagala. But show him that you really want him. Nze mwagala. Gun seat. Kachigende mbongo bwe. Let it go into his head. What is it that you cannot forget in your life? Pastor mukama yeebazibwe. Amina. Nze nsaba boyfriend wange Gideon akomewo kubanga yagenda nga tetulina buzibu naaka naye nga maama waffe omuto yatutabula. Boyfriend wo yaani? Gideon. Bw'oyagala abeere omusajja w'ebirooto byo. Pastor muyite anti tunula li muyite Gideon. Pastor muyita naye nga sinamuyita.
obuzibu kwe bwava bwa maama wange muyita akomewo olwaleero musangeyo nga nnoonya n'oyo maama nga nnoonya ng'akomezawo sente zange bonna babiri. Genda Mukama akole mu linnya lya Yesu. You call it the Lord work in Jesus name. What is it that you cannot forget in your life? Mukazi wange tugumire Fiona Joani nkwegayiridde wonna woli manyiwo ozeko ne wange leero nkusaba okomewe waka nkugambye ngenza pastor Iga ogambye oyo mufere naye kyensaba pastor Iga mulogera wano akomewe tukuze omwana waffe naka kasajja akamulimbalimba kagende nga kazunga ndeka pastor Iga mukusaba musanga ku mulyango nga ne kesi alizana. Pastor Iga ndina obulumi bungi ku mutima. Omukazi yakuyise omufere pastor Iga nagadde n'okukaaba mbutuufu. Pastor Iga mukazi wange mwagala nnyo najja ne mukansolingi nompa ennaku 10 zaweze leero yazze ne pastor Iga nkusaba musanga ku mulyango nga mbono mu kyaki service weggwera nina okukkiriza mu mutima. Pastor Iga nina obulumi nkusaba pastor Iga kituukirire kati. Obulumi bwaki bw'olina? Mukazi wange mwagala nnyo pastor. Mukazi wange yanzalira omwana. Yani mama. Mukazi wange yetugume Fiona Joani. Pastor Iga mwagala nnyo. Okakasa omwagala nnyo ku mutima gwange njala na mwanjula wakomawo mu mwezi kunjagala ngende wa kyekikakasa omwagala. Pastor Iga simaina komba kutaka yanzalira omwana. Omwana sikulabye. I've not seen you. Pastor Iga yanzalira omwana wange omulenzi. Pastor Iga omwana wange yamulekawo akasajja kamusigula nenja pastor akasajja kagende kazunga. Kasajja kyako akasajja ina yakozibuzibu